Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mikwano, muli mu mbeera ki? Bannange mikwano gyange abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Abaana basharinga video zaffe, abakomentinga, abalayikinga, mukama bambi abatuweera omukisa mujja muzzeewo. Ono munnaffe alaajana olwa Neyiba we ammazeeko emirembe famire yonna baawe kasita yakwana Neyiba we emirembe ne gibula. Nga tunaba kugendeyo eyo bannange abaana bakometinga Mr. Geoffrey, Rita, tulinawo Sarah, Stella, Sarongo, abaana bangi Ronnie, bambi mikwano mwebale tusiima mukama batuweera omukisa. Tulina omusawo waffe Dr. Kisto Patrick akola ku ndwadde nnyingi, olina kanso, olina kandida, ebizimba n'abaana, enseke zizibikidde. Naawe ali eyo ng'olina figa ekumazeeko emirembe, olina mugaba. Gendayo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi ey'okuteesa, ajjanjabisa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. Ono munnaffe atandisewo ati, amannya agange nze Namatovu Sarah, nyina emyaka 38. Naye mukwano njagala mumpe ku magezi kubanga mpeddeko emirembe, ntambudde buli wamu, embeera egaanye okutereera. Munnange mukwano, nze mu buto bwange saalaba ku nnaku. Ne lwakubadde ewaffe tetwali bagagga, naye ate twali tulina emirembe. Naye ate wenkuze ndabye ennaku ne neegomba okuddayo obuto nga tekikyasoboka. Nakula ne mama wange ne taata. Era omusajja yanjija waka nga ampooye bulungi n'antwala. Twasooka ne tupangisa. We twapangisa tewaliwo buzibu. Omusajja yali anjagala, omusajja yali anfaako. Omusajja yanjagala n'atanjuliriza maama wange gwe nakula naye, buli kimu yali akimpa. Naye mukwano awo twavaawo nga twagala tufune ku nnyumba engazi, ne tugenda mu nnyumba endala. We twagenda mu nnyumba endala twasanga landiroodi n'abapangisa balala. Ennyumba gye twagendamu teyali ya layisi kubanga omusajja yali afunye kasente nga twagala nnyumba ya bisenge 2. Munnange mukwano, twabeerawo ebbanga eriwera nga tufuna mu buzibu gye sitamanya nti awo waliwo omukazi we beeyagala ne bba wange. Naye ate omukazi yalina omusajja nga sawa nakisuubiriza wadde okigamba nti kisoboka. Waayita ebbanga lya myaka nga 2. Omukazi oyo yataka okuba nga ali mukwano gwange ennyo nga ndaga nti anyagala nnyo. Ne mmutwala ne mmulaga ne bazadde bange ne mbagamba oyo mukwano gwange gye mbeera yambeererawo, nange waba talina nze amubeererawo. Bambi twali tweyagala. Gye sitamanya nti omukazi alina kyanoonya. Gye sitamanya nti omukazi agenda tukaayo amaziga ne maama wange amutwaliremu. Naye we namutwala ewaffe yatandika okweyogeza. N'aŋŋamba ggwe weesiimye, olina omusajja akwagala, maama we akwagala, bonna bakufaako, naye nze ataliiko agamba, kwe kumwoza ate gwe bbaawo takwagala. N'aŋŋamba aa, gwe oyo asinga. Omusajja wo nno mulungi ate ayinza okuba amanyi okwagala. Ne mugamba nedda, bba wange yanfuna ndi mwana muto, y'ensonga osanga lwaki anjagala bw'ati. N'aŋŋamba funa chansi era saba nnyo Katonda we bataamukutwaleko kubanga omusajja mulungi ate alina n'empisa. Ne mugamba tuyise ku bantu bangi nga bba wange teri asobola muntwalako, alabye abawala bangi, naye bba wange sijja kugamba nti nno yali ayagaddeko ku mukazi nga wendi. N'aŋŋamba tebawakanira basajja, ojja kulaba, ojja kubombuulira. Konze oke, tewali buzibu. Ne tukwata ekkubo ne tunyumya ku birala ne tuyingira mu nju, buli omu ne yeebaka. Waayita omwezi gumu bba wange yatandika okukyuka. N'atandika okungereza ku banneyiba n'aŋŋamba beeranga gundi.
gundi ategeera naye gwe totegeera. Ne mugamba bba wange lwaki okyuse ng'ate luli tewaliwo otyo? Kwe kuŋŋamba nakkoowa dda, tomala budde, wandikutte ekkubo n'ogenda ewammwe kubanga wano w'olemera si wa nnyoko ate si wa kitaawo. Onoonya omuntu omuvuzi anaakuyambako okuvuga emmotoka, tunoonyeeko kweza essimu zaffe wansi tujja bba tumukutuusaako. Nange kwe kuwulira obusungu ne mmuddamu ne mmugamba ate ggwe wuwo, naawe si wuwo kasa tupangisa. Naŋŋamba kaale tunaalaba anaasooka ovaawo wadde ffenna tupangisa. Okuva olwo ne tukyankalana, n'agamba abewaka namuvuma, n'ayogera ebigambo bingi. Naye nga byonna natandika obbirowooza ne njjukira omukyala ebigambo bye yaŋŋamba, ne ŋŋamba birabika bituukiridde. Omukyala ono yandintwalidde omusajja n'atankwatira ku famire yange, n'atankwatira ku baana bange. Nalina abaana babiri ebiseera ebyo. Omwana omukulu yalina emyaka 8, omuto yalina emyaka 3. Omwana omuto yatandika okugongobala, n'atandika okulwala. Tetukyakwatagana na musajja, newengezaako okumugamba nti omwana mulwadde nga naye amulaba. Aŋŋamba neerogozza bizibu byewaffe byebibonyaabonya omwana we, naye waafiira tujja mmweriira. By'ebigambo bye yaŋŋambanga. Nakaaba amaziga ag'obutatadde, naye embeera n'egaana ottereera. Yagaanira oddayo ottereera ne ntuuka okugenda ewaka. We natuuka ewaka bwenti, maama obulwadde ne bumukwata. Maama n'atabuka omutwe, n'agwa eddalu. Maama n'awungira ddala nga tumusiba ku njegere, tumukwata bukwasi tumusiba migongo, nga maama alina amaanyi ge yali atalina. Maama aba agamba nti oba munnaye tugezezzaako okutambula atereere, n'okwata sisita wange. Obulwadde okugenda okwogera nti ani abuleeta, nga batugamba Neyiba wange yaviirako obuzibu. Yatwala omusajja atayagala ffenna atutte, kubanga omusajja ayinza okutuuka ekiseera n'ajja addine mukazi we ng'obulwadde bwe bwogera. Naye nayagala omukazi oyo nga sisuubira nti asobola okunkola ebyo. Nayagala omukazi oyo n'obulamu bwange bwonna. Ne we natuukira mutwale mwanjuyire maama, bagambe oyo mukwano gwange ku kibuga, nga mpulira mwagala, nga ndaba asobola okumbeererawo, ng'ate nange ndaba nsobola omubeererawo. We basooka ne baŋŋamba nti yabikola nawakana, kubanga byonna byaliwo naye ng'atandaga nti afaayo. Byonna byaliwo nga yasooka n'okujja, omwana azirise nga yajja, yadduka ate omwana abadde kye tumutwaleko wano, nga tava ku mugongo gwange, wenvaawo yaddawo. Nga kizibu n'okumatiza banneyiba abalala nti omukyala oyo yaviirako obuzibu bwe buti ne bwe buti. Nga ne bw'oba bba wange ankuba, yadduka n'ajja n'agamba muleke ate omukubira ki, ng'ate olumu olukyogera bw'ati nga bba wange anvaako. Bba wange teyali mukubi, buli muze n'aguyiga. Naye mukwano, ndabye ennaku ku nsi kuno gye nali sisuubira nti njigiraba. Mbonyeebonye ku nsi kuno, ntambudde buli wamu, ku malediyo, bandagiridde ku basawo Abaganda, bandagiridde ku baseeki, bandagiridde ku bapasita. Siina pasita gwe simanyi, siina sheeyi gwe simanyi, siina musawo ndayika gwe simanyi. Naye embeera egaanye ottereera, embeera eyongera kuba mbi. Abantu baffe ab'ewaka bonna, baganda bange balwala, obulwadde bwamazeewo. Waba talwadde abeeraawo nga yafuuka zolo, ng'ali awo naye nga zolo tategeera, talina kyasobola kwogera. Simanyi kye nakola mukazi. Naddayo ne mubuuza, n'aŋŋamba nze sisobola kukola kikola ekyo. Nga lwaki nkikola? Sisobola kubanga oli mukwano gwange, ebo emizimu gikulimba,
nti nno nze abikola tegikwagala tubeere ba mukwano. Naye omusajja mukwano gwe nnyo. Omusajja yava ne mu nnyumba mwe twali tubeera n'agenda n'asula mweri era mwasula. Yeyo mukwano embeera gye njagala ompe ku magezi. Njagala njijanjabe maama wange awone n'abaana bange ne basisita bange ababiri. Mukama w'anaakimpa ne mbajjanjaba ne bawona. Omusajja sikyamwetaaga. Naye kasa najjanjaba maama n'awona ne basisita bange n'abaana bange. Mukama ajja kuba nsaasidde. N'asanyuka nga mumpadde ku magezi. Sigadde nze Namatovu Sarah. Nange byebyo bisinga ku ebyo bannange tebiriiwo. Byebyo omukyala alaajana. Naye twegendereza ne banneyiba si bazibu balabika. Naye ate si bonna nti nno bazibu. Guba mutima gwa muntu. Naye ate oba okuloga tukufuniramu wa? Tukole nnyo ebintu bannange nga bye bakikola naawe ng'olaba kikusanyusa. Kubanga suubirayo akaseera k'okuddira. Byonna bikola obizannyo bimaleyo. Naye jjukirayo akaseera k'okuddira. Ogenda kujja ogamba ani nti bansonyiwe? Gwe ataali mulala oyo yabikola ng'olaba. Bannange mikwano nedda. Eryo si ly'ekkubo. Abasajja bangi woba weegombye muka munno ye nga ki ekimukwegombya gw'oba waakalaba. Saagala kwogera bingi naye mbasaba bambi muteekewo komenti kubanga komenti kintu kikulu nnyo 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 eri omuntu gwe tuba tusomedde ebbaluwa kubanga tumugamba abeereko awulirize tusome ebbaluwa ye ey'olwaleero. Okay, baagaliza okubeera obulungi. Nsigadde nze Shida Dada atuusako ebbaluwa yo ey'olwaleero. Bye bye.